kakati gwe nga alina omukyala ali mulayimulayit ate nga mukyala mulungi nnyo ebyo tonnaba bifunako nga waliwo abamuhitinga on waliwo abamukwana like gwe tekikubothering oba tebibatuukako kati nno ebiseera ebisinga ffe nga abasajja nja kwogera ng'omusajja ffe nga abasajja ensonga teba kubameka abakwana kuba oli mukyala mulungi si buli omuntu akimanyi nti oli mukyala watta omuddi naye gwe ng'omukyala akukwana omuhando olinza otya ebiseera ebisinga abo babeerera obuzibu ku myaka ng'egya mukyala wange oba okimanyi nti ono omuntu alina kyakola ki kyayagala kitegeera so kati nze nsinzira ku approach your approach to that person gwe omuzeemu otya kale azza kukwanye ekyo kiri nnomu teri mukyala gwe batakola ki gwe batakwana naye gwe okihanda olinza otya mu mwaka gwa bululu ate era tugenda mu bululu even next year ate tumanyi nti politics zirimu controversy nyingi zireeta emiwunyo tulabyeko alien skin newe zimutuusiza n'abalala bangi these days when you choose a political side wabeerawo backlash era tozimbuzaako ekibuuzo si kyekyo sigenda kubuuza political party ekibuuzo kiri you as an artist you are chasing money right if any political party approached you to sing for them in campaigns are you open to singing for anyone be it any kind of party or toyagala anything to do with politics and politicians? Sure, 100%. I love money. Teri batayagala sente. So yimbira wano wagundi nengera wali nenyimbira wagundi nengera wali nenyimbira wagundi. Asaba ngampadde sente. Tuinayo MP waffe sister afa yagala okwesimba ewaffe yeyibanda tuba ka budget kaba kalinga katya omuntu ngayagati omudi either mukole campaigns ku TikTok oba amuyimbire kubivulo eye waffe embalala baja kujeera tubateesa tomanya nyinza n'omuyimbira obwereere nga nkutte bulungi tife who are fans of your skits when you are still acting oyina essuubi nti one day ojja kuddayo acting otweyo buskits obo bakati wabiviirako ddala you concentrating on music and other things pozi nga afunye ba sponsor bantekamu ku ssente nga buli kasikiti kenkola amumpa ku ssente naye muwabuzi bwe mwina museka busesi nemulekaawo omulala wakakuleetera ku ssimu eri omugamba akunakalabye kibasiza nze mbanviiriddemu awo kitegeera gosoloberawo otafunira yamaani. Hi guys, Special Sugar here. Muli mutya, how are you doing? Mugamba mutya ni mugamba chi abanabitu abankole. Today I have Tom D with me. I am so thrilled to have him here. Hi Tom D, say hello to our viewers. Hello. Only hello babuze ko Tom D Uganda. Chimpugugu. Ne chimpugugu waligaseko. Kanyumira. Yeah man. The last time you were here wali olanga ozeku langa show yo. Your concert in at Forest Resort, how did it go? Sure twajukuba bantu batuwagira. Yeah, we made it actually. Yeah man. Okay. So do we expect more collaborations this kuba tukumanyi nyongo muntu wa singles? Should we expect more collaborations from you this year? Yeah, of course, but with those people abajigwanidde. Yeah man. What do you mean abajigwanidde? The ones who approach you, the ones who do music like yours? Of course, osobola ogamba nolaba nti ono mugwa mugundi yemu nogamba nti ono nyinza kola naye kayimba bwe kati pose na approach ozotya sagala kumpa kolabo ng'ennyamba tonyamba kolabo gamwena mukifunamu. That is good. Kati fe who are fans of your skits when you are still acting oyina essuubi nti one day ojja kuddayo acting otweyo buskits obo bakati wabiviirako ddala you concentrating on music and other things pozi nga afunye ba sponsor bantekamu ku ssente nga buli kasikiti kenkola amumpa ku ssente naye muwabuzi bwe mwina museka busesi nemulekaawo omulala wakakuleetera ku ssimu eri omugamba akunakalabye kibasiza nze mbanviiriddemu awo kitegeera gosoloberawo otafunira yamaani. kakati tuina controversy jetulaba of people who are in limelight babiri as couples batera okuvaayo nina couple gyesaga kwogerako naye yavaayo nga bonna bali in limelight ku TikTok nga omu accusinga munne of sagagamba bwenzi naye
ngagamba the exposure is not good ate omukazi tagikozesezza bulungi bamukwana nnyo kale kakati gwe nga alina omukyala ali mulayita ate nga mukyala mulungi nnyo ebyo tonnaba bifunako nga waliwo abamuhitinga on waliwo abamukwana like gwe tekikubothering oba tebibatuukako kati nno ebiseera ebisinga ffe nga abasajja nja kwogera ng'omusajja ffe nga abasajja ensonga teba kubameka abakwana kuba oli mukyala mulungi si buli omuntu akimanyi nti oli mukyala wa tomudi naye gwe ng'omukyala akukwana omuhando olinza otya ebiseera ebisinga bwe wabeerera obuzibu nti ngenda kusanga nga weemoola n'omuntu oyo kati oba weemoola naye tolina ngeri ojja kunyinyonyola ogambe nti andi ankwana omuntu aza okukwana ku myaka ng'egya mukyala wange oba okimanyi nti ono omuntu alina kyakola ki kyayagala kitegeera so kati nze nsinzira ku your approach to that person gwe omuzeemu oti akala aza kukwanye ekyo kiri nnomu teri mukyala gwe batakola ki gwe batakwana naye gwe okihanda olinza otya oyinza okugira omuntu n'akugamba mbadde njagala ojja ondabeko gwe n'omugamba ndi bize naye tujja laba really kitegeera kiba kitegeeza babaawo science awo siakiraba nenkireka ki nenkireka awo so kati mukyala wange abadde akyekutte bulungi n'ensonga ezo that's why tuli mu mwaka gwa bululu ate era tugenda mu bululu even next year ate tumanyi nti politics zirimu controversy nyingi zireeta emiwunyo tulabyeko alien skin newe zimutuusiza n'abalala bangi these days when you choose a political side wabeerawo backlash era tozimbuzaako ekibuuzo si kyekyo sigenda kubuuza political party ekibuuzo kiri you as an artist you are chasing money, right? If any political party approached you to sing for them in campaigns, are you open to singing for anyone, be it any kind of party, or that you got anything to do with politics and politicians? Sure, 100%. I love money. Teri batayagala sente. So yimbira wano wagundi nengira wano nenyimbira wagundi nengira wano nenyimbira wagundi. Asaba ngampadde sente. Kati fe tulinayo MP waffe sister waffe ayagala okwesimba ewaffe yeeyibanda tuba ka budget kaba kalinga katya omuntu ng'agatisa omudi either mukole campaigns ku TikTok oba amuyimbire ku bivulo eyo ewaffe embalala baja kujeera tuba tujjateesa tomanya nyinza n'omuyimbira obwereere nga nkutte bulungi neyanza Tomdi. Thanks for your time. Muli balabi balungi nnyo, we love you so much. Oyo abadde Tomdi nange nsigadde your number one host Patient Sugar. See you, we love you. Silverback Lounge awo ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party. Tulina meeting za kwanjula jangu otweyune. Tulina restaurant efumba emmere ya wano nebunaayira. Tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu. Tulina kakaawa kalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weeyune. Silverback Lounge ku Salama Road okuliraana Makindye Secondary School. Tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ng'era tukola essaawa 24. Tukola deliveries ku Jumia ne Glovo. Tufune ku noti 755 322 755 noti ng'eyeri ku WhatsApp oba noti 2 noti 994 emu. Silverback Lounge, the peak of enjoyment.